Afe Uganda zukuka mama Uganda mazima webase zukuka kubanga ebigenda maaso mu Uganda banange bizibu banange bitiisa oluvannyuma lw'okubeera nga omutemu yalumbye essomero wali e Ggaba natta abaana bana bweddu ate essomero eddala lirumbiddwa abaana 7 ne babatematema. Uganda akaseera kekyalimu kantiisa nnyo nnyini ddala. Embeera eyatuusewo yatuuse ku ssomero lya Apak Seed Secondary School mu district ya Apak mu mambuka g'eggwanga nyaffe Uganda. Abayizi 7 batemeddwa abasajja abasuubirizibwa nti babadde bawera 15 abayingidde essomero lino erya Apak Seed Secondary School nga beebagazze amajambiya ne batandika okutematema abaana. Okusinziira ku Superintendent of Police oba SP Patrick Jime Okema, ono nno nga yakolanga omwogezi wa North Kyoga side eyo ye yagenze maaso n'okubanga akakasa obulumbaganyi buno bakiranga tebannamanya agasajja gano ag'emitima emikambwe ennyo ge gaabadde gaani agalumbye essomero lya Apak Seed Secondary School okukakkananga abayizi 7 bapookya na biwundu. Okusinziira ku poliisi bagamba nti bo batandise dde okubanga bakola okunoonyereza ku bulumbaganyi obwatuusewo ku lunaku lwa Easter ku Sunday ekiro zaabadde ssaawa nga 4 ez'ekiro. Kigambibwa nti omu ku balumbye abayizi bano basoose kubanga bamulabako ko obudde nga obulumbaganyi tebunnabaawo ng'ali ku kisulo eky'abaana abawala. Era nti waliwo omuyizi eyawulidde entambula ezabadde zigenda maaso bw'omuntu eyabadde atambula ne beekengera. Omuyizi najja okubanga alumbagana gayo okumulaba ani yabadde atambula obudde obw'ekiro ekyo mu ssomero. Kati gayo ono kwe kudduka. He fled by jumping over the school fence. Kati wakati mu kubeera nga omuyizi yalabe nga gayadduka n'adduka amugobe. Kati mu kumugoba gye yagwiridde ku gasajja agalala agabadde n'ebijambiya ne gatandika okubanga gamutematema. Kati omuvubuka we yabadde ali mu kutemwatemwa omuyizi. Bayizi banne abalala 6 ne bajja nga badduka okujja okumuyamba. Bagenze okutuuka basanze nga waliwo ate akabinja k'abasajja abalala era abaliwo ne batandika okubanga babatematema. Era abaana batemeddwa bagamba nti Ababatemyetemye basuubirizibwa okubeera nti babadde ng'abantu 15 era nga babadde balina ejjambiya oba amajambiya amawagali agatemagana ebitenkanika. Abayizi bano oyinza okwebuuza embeera y'obulamu gye balimu kati eri etya. Abayizi 7 be bafunye ebiwundu wabula kigambibwa nti 3 ku bo ate bali bubi nnyo olw'ensonga batemeddwa ku mutwe ne bafuna ebiwundu ku mitwe gyabwe, mu nsingo, emikono, amagulu ate era wamu ne mu kabutobuto muno abamu ku bo, era nga 3 bali ku mbeera ya taasulewo taasiibewo. Abaana bano babaddusiza ne babatwala mu ddwaliro erya Apak oba erya district ya Apak erimanyiddwa nga Apak General Hospital gye bali mu kubeera nga bafunira obujjanjabi essaawa zino. Poliisi yakoze buli kisoboka ne baleeta embwa eziwunyiriza n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo bakiranga tewannabaawo ko kubeera nti liidi ey'amaanyi neera poliisi esobola okuba munaye nga liidi yagisirikidde. Abayizi abatemuddwa mannya ntegeddeko Ivan Okabo yabadde wa senior 4,
Jonathan Alere wa senior 3, Sam Ochen wa senior 4, Bruce Awanyi senior 4, Ronald Odong senior 3, Bone Odu senior 3, Jonathan Oyire ye wa senior 4. Kyokka bino we bituukiddewo nga mwana mulenzi Christopher Okello Onyum yakalumba essomero lya Ggaba Early Childhood Development Center Kampala mweyattidde abaana bana bweddu. Bakira tubadde tuli awo olunaku olwaleero polisi ya Uganda omwogezi wa polisi omukulu w'ekitiibwa Kituuma Rusoke avuddeyo na addressinga amawulire olunaku olwaleero era nga avuddeyo nannyonnyola n'agamba nti fayiro bamaze dde okuba nga bagiteekateeka eyagga yono era mu bbanga si ggwanvu mugenda kubanga mulaba mu kooti. In fact kansoke ngendeko ew'omukulu Kituuma Rusoke wano katono then tujja kuba nga tweyongerayo mu maaso. The daycare center. What I can brief you today, on top of what we gave you on the day of the incident, is that our file, as I speak, is complete. We have done whatever it takes, and we are going to take the suspect to court. We have submitted, actually the submission is being done today of the file, and we expect the outcomes of the DPP to give us final guidance. But our ultimate objective is to see that the victims get justice and we hold this perpetrator accountable. I would also like to add, because we had not shared this, that we came across a video of a lady who alleges that the suspect committed a murder prior, and that is in I think 2019, if I'm to be exact. We picked interest into that matter. It was all over social media, and what we tell everybody listening to us is that we shall follow that matter to its depth. Our CID teams are looking into the facts around it, because the allegation is that he got off the hook. If we find that there were any loose notes, we shall tie them to ensure that this suspect does not go scot-free. We shall patch up all the gaps. Like I've said, our ultimate objective is to see that the victims get justice and that this perpetrator is held accountable. Gambo bya afande Kituuma Rusoke agambye nti bamaze dde okuteekateeka file era nga bagenda giweereze wa DPP oba Director of Public Prosecutions, then balabe nga Guy eyatta abaana ku ssomero lya Ggaba Education Center side awo bamutwala mu kooti. Bakira ayogedde ne ku video gye napostinze wano ku YouTube channel ya AGALIWO olunaku olw'egyo we nabadde nkulaga emboozi y'omukyala eyavuddeyo n'agamba nti Christopher Onywe yassa abaana abana e Ggaba ate yasooka kuba ngatta omwana we wali e Bwayiise wakati w'omwaka ndoza 2018-2019 emabegako awo. In fact omukyalo ono mwana mulenzi amanyiddwa nga Vic Exclusive bwe tutambuza emirimu gya YouTube wano yagenze n'akola interview ku mukyalo ono, era omukyalo ono alina obubaka bwe yayongedde okuba nga annyonnyola buli lwajjukira ebyatuuka obutuusi ku mwana we n'engeri gye yattibwamu gayo oli Christopher Onyu amaziga gamyuka. This is a video piece from Vic Exclusive. Osobola ogenda ku YouTube channel ya Vic Exclusive n'olaba omukyalo oyo ng'ayongera okunnyonnyola. Naye teri kintu kibinga kuziika mwana gwozaala. Ankuwulire. Kuziika omwana gwozaala. Ate wange engeri gye yafaamu banne omuntu atalina musango. W'omanyi omwana gwokedde n'oyonsaako.
kumacha noyonsaka amabeere gannuma nze nga bw'omanyi omuntu ayonka ne gatandika ozimba banange enkube nagenda okutuuka nga Christopher oyo akuta omwana Mukama Katonda wange nga Christopher akuta Firimani amusibyemu omuwambulago n'amutuka bwe yalaba nga tekimumalidde n'amwambaza akaveera ndowooza aziire omupiira sagana kabira mu kamera kubanza obulumi mmaze nabwo emyaka mingi n'amwambaza akaveera akole ki aziire n'amala n'amubikako ebitititi binene ebyali bizimba kalina bino ebizimba ennyumba ebyo bikalitunsi bino n'ambikako ebipapulapapula n'amuteekako ebidomola nga toyinza nakumanya nti n'omwana wakola kibambi n'akagoye ke baamutiramu nkalina eka owuliriza kati awo nenkaba abasirikale ne bakwata omulambo ne bamutuuze eno banze ne bantu musikyabijjukira na bulungi ne tuddayo ku poliisi ng'omwana wange musitudde abasirikale baleeta abasirikale bajja ye kubeera motoka ya bba wange ye yakolawo nga kuba motoka ya bba wange ye yakolawo interview eyo bw'oba ogyetaaga kebera ku YouTube channel kuno wandikamu Vic exclusive mwana mulenzi oyo ye yakoze video ejjudde kati nno nga tuli awo mukulu gw'olaba ku screen ye Ali Nsubuga ono nga ye RCC wa Kampala still nga tukyali ku musango gw'abaana abattiddwa e Ggaba ono RCC yavuddeyo n'agamba nti Lumbuye yalimbye nnyo ku bye yayogedde ku musajja yasse abaana ku ssomero agamba nti abazadde bali mu bulumi ate gwe obagamba omusajja abadde w'amagye olw'okuba ayambadde essaawa n'ogamba eggwanga nti omusajja bamusindise ali ku mission ayagala eggwanga lyonna libe mu kutya ebigambo ebyo byayogeddwa RCC Ali Nsubuga yabadde akyadde ku radio eyabukedde fama embuutikizi yayogedde ebigambo ebyo nga yemulugunya ku mukulu Fred Lumbuye the teacher ng'agamba nti ebigambo byayogedde ku musajja oyo yatemudde abaana oba oliawo nti byabadde bya bulimba nnyo nnyini ddala omukulu gw'olaba ku screen ye Geno Kyaligonza amaziga ne gye buli eno gakyali mu kuyiika mu famire oba mu maka ga Geno Kyaligonza olw'okuba nti baviiriddwako omwagalwa waabwe ono nga ye mutabani we gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Peter Banura ono nno nga yabadde ssentebe wa NRM mu Kikuube yafiiridde mu kabenje k'emmotoka ku luguudo lwa Hoima Road. It is now 2 days past. Emmotoka yasaanyeewo era omukulu teyasobodde kubanga alutonda yabadde omwana wa Geno Kyaligonza beera yabadde nzibu kati nno Geno Muhoozi Ggaba yavuddeyo n'aweereza obubaka obw'okukubagiza generaali munne era ng'obubaka buno yabuyisizza mu Acting Director of Defence Public Information Kano Kuris Magezi yaleese obubaka obw'okukubagiza era yawandise n'agamba he was an influential and promising future leader. Geno Muhoozi Ggaba extends his heartfelt condolences to our elder Major General Matayo Kyaligonza, the family, relatives and friends for the loss of their loved ones. So bwadde bubaka obwawandiikiddwa Kano Kuris Magezi ng'asembeza okubika okunyolwa kwe okwamuweereddwa Geno Muhoozi Ggaba nga baweereza mukulu waabwe Major General Matayo Kyaligonza eyafiiriddwako omwana. Ekifaananyi ky'olaba ku screen kya mukulu oyo mwe mubanga mwalabako agataliiko nfuufu emyaka nno giwerera ddala 8 n'okudda eri emabega waliwo omusajja eyakizuula nti muwala we yali mu P7 si ye yali amuzaala era omwana baamumununako ne bamumuggyako oluvannyuma lwa DNA n'ekolebwa n'ebyaddirira. Omukulu ono oluvannyuma lw'okumanya nti akawala ke ke yali ayagala ennyo si ye yali akazaala embeera yatabuka munnange kati nno baamutemyeko n'okugulu yafuna complications ez'obulamu uyo bisukaali n'ebisigadde depression yamukuba nnyo netta ne immunity ye gye yakkidde musajja wattu okugulu nga kwagenze kibi nnyo nnyini ddala kibi
kibi nnyo. As we are winding up, these are some of the photos from the Kololo ceremonial grounds taken early this morning by the Nile Post, as some of the newly elected NRM members of parliament are setting off for Kyankwanzi for the party retreat. Ebana NRM olunaku olwaleero basisinkanye wali ekkololo leero ngenda kusomesa 7 April. Wano nno wolabira bali mu kweteekateeka kwolekera Kyankwanzi. Bagenda mu lusirika. President Yoweri Kaguta Museveni yabayita era yagenda okubanga alukubirizanga chairman wa NRM. Wabula ezimu ku nsonga enkulu ezisongeddwamu olunywe ezirezo okwongera okutaanyaako y'ensonga ya sovereignty bill. Bw'obanga oli muntu agoberera Agaliwo YouTube channel olina okubanga kati omanyi kye bayita sovereignty bill, etteeka erigenda okuleetebwa nga liina engeri gye likwatamuko n'okukendeeza ensimbi eziva ebweru eziweebwa ebibiina by'obufuzi mu Uganda ate era eziweebwa n'ebibiina by'obwannakyewa ziyite NGOs. Ng'ensimbi zino waliwo nekkomo lyogenda okutuuka nga baba bakuweereza ssente olina okugenda n'ofuna sitampu ya minisita. Tugeze nti NUP kati erina weyagala okufuna akawumbi oba kava America, kati nga mulina okugenda wa minisita ne mugamba munaye minisita gyebaleko sibyota nno minisita tubadde tulinawo akawumbi k'essente bagenda katuweereza okuva mu America, kati tubadde tusaba otutereko omukono ate womumala ne mugamba kati sente zino munaye minisita tubadde tugenda kuwaaka abaana aba foot soldier otumale sente zimu tugenda kubanga tuzimbamuko NUP School of Leadership n'ebirala tukole bwe tuti. Kati no lyeteeka eryo omukwano gwa erya sovereignty bill ako kekamu kale ku buntu obuli mu teeka eryo. So ojja kujjukira nti president wa kuno President Yoweri Kaguta Museveni yalagadda interest y'amaanyi mu teeka lino agamba nti ligenda kukomya, it is going to restore sanity the sovereignty of this nation. Though aba opposition bagamba no tineteeka abasajja balireese kulabanga batunyigiriza nesse kunyigiriza yenna. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno
tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.